oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Tempozi ku Bokati TV wala kwera mpozi ngate otulaba wala kwera ngo subscribinga wala kwera mpozi ngate otugoberera ku mikutu gyaffe gino eje njawulo kale ziramo kwaniriza gwe yakatweyungako atanaba ku subscribinga kyekisero subscribinge. Tulina programs ezinyuma nnungi, tulina love dose, tulina kati stress killer neyimbira byange wekole free. Nsubira nti yo temugisuwa bulungi nnyo. Atanaba ku subscribinga oleme kubira mpozi ngate obeera mpozi ngate omisinga. Nze Sula Senyonga, Mr. Mosquito bembera musiya neyimbira byange ate mpozi neita Mr. Mosquito musege otegedde temwerabira nti ate tubeera ne wolokoso every Saturday in the morning sawa 3 ezokumakya buli wa mukaaga. Njagala okubeera mpozi nga mbuuza ku Dori, Jude Dori ogamba otya, Shakira mpozi ate Nantum ogamba otya, Ndagire Zain ogamba otya, YY Keke ogamba otya, Angel Sanyu, Nakato Betty, Nsamba Steven, Karungi ogamba otya, Nalukenge Shiba, ate mpozi nene Ani Safari ko n'abalala bangi nnyo abatugoberera waneeno mpozi ate ku mukutu gwaffe ogwa Bokati TV. Kale olunaku olwaleero tugenda kwogera abantu bangi badde bawulira ebitambula nti omugenzi Cyprian Kizito Lwanga agenda kubeera mpozi ngate aziikibwa mu kyaki. Abantu kibawazazza nnyo amatu ne bagamba yi kisoboka kitya? Can that really happen? Yes, it happens. Bino bibaddeyo mu buwangwa aba mu bulombolombo bwabwe ba mu ngoberera yaabwe ey'Abakatuliki nga ba bishops ba priests abakoledde nnyo ebigo. Kisinziira okoledde kyekigo. Si buli omu, njagala mu nkotinge bulungi nnyo, si buli omu osiba si buli bishop oba si buli father wabula balina bye balondamu, balina bye bagoberera nti ddala mu butuufu omuntu ono abadde atuuse ku mutindo ku level ey'okubeera nga aziikibwa mu bitiibwa bino. Okuziika mu kyaki nakyo kitiibwa. Mwalabye jjo dokita bamukubidde emizinga 10 ekololo. Abantu ne beebuuza abadde musirikale. Mwami Museveni najja nakirayifayinga n'agamba yes bibemu kuba supportinga olutalo olw'ekiyeekera. Awo ne tubeera nga tutegedde obulungi nnyo. Kale njagala kuwaho ka historical background katono nnyo ku bantu abaziikiddwa mu kyaki ng'oggyeko eby'omu Roma, kuba Roma tukitegeera bulungi nnyo. Waliyo bafather ba priests abapaapa baani abo bo baziikibwa nnyo mu bigo baziyita go down by creating ebifo go down oba culprits ezo badekayo balizavinga we babazimba kyaki balizavingayo ekifo ekyo wansi eyo gye basobola okubeera mpozi nga baziika abantu abo ab'ebitiibwa abakoleredde nnyo ebigo. Kati omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga abadde akoleredde nnyo Obukatuliki era ng'agwana ekitiibwa ekyo ekigenda okumuweebwa olunaku olw'enkya. So tekimuguddeeko bugwi, bangi abazabikolerera. Nagambye Roma, Vatican babikola bulungi nnyo gyebiri nnyo. Naye kakati wano mu ggwanga lyattu Uganda eyasookera ddala okufuna ekitiibwa ekyo ky'okuziikibwa mu kyaki yali mpozi ono George Edward Michlad oba Michlid erinnya eryo erisembayo ddala lizibuzibwa okupronouncinga n'ekyo bumanya ali George Edward nga mpozi ono yafa 18 June yafa nga 18 June 1945 yafa ina emyaka gye6 naye ng'ate ono yali avudde Tabora mu Tanganyika gye yali avudde nga bamuwadde transfer najja n'abeera priest eno mu ggwanga lyattu Uganda. Era bw'atyo mu mwaka gwa 1932 ndowooza bwe baamuleetera eno mu ggwanga lyattu Uganda n'abeera ng'abeerayo eno ng'asumba. Kale omukulu oyo bwe yafa ye yasookebwa ddala okuziikibwa mu kyaki awo mu Cathedral e Lubaga. Eyaddako baali bamuyita awo yali musajja Muganda Joseph Nakabaale Kiwanuka, Archbishop Joseph Nakabaale Kiwanuka. Oyo mpozi yali first African Catholic Bishop, ye bishop yasookera ddala okuli obwa bishop mu lukalu lwa Africa. So kati ekitiibwa ekyo kyali kimugwana, ekitiibwa ekyo kyali kimugwana bulungi nnyo era yakifuna. Oba nfuna bulungi nnyo, ekitiibwa ekyo yakifuna. Kakati omulala agenda okubeera owokusatu
ye Dr. Crispa ye Dr. Sipiliano Kizito Lwanga. Ku milirwano oba mu bannayibba baffe Kenya waliyo omu eyali amanyiddwa nga Archbishop Raphael Ndingi Mwana ng'ate mpozi zino yaziikibwa ku Holy Family Basilica e Nairobi. Oyo ye gye yaziikibwa mpozi mu kyaki eyo n'abeera mpozi nga aweebwa ekitiibwa ekyo oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'ensi eno. Omulala eyandibadde agonnomola ekitiibwa kino naye tebayagala kunyoomoola kiraamo kye ye Kalidinaali Nsubuga. Kalidinaali Nsubuga yafa naye ekiraamo kye yagamba bamuziike mu chapu eri mu kigo ekirimu ekyaba Kateyamba. Yes, era ye gye yaziikibwa eyo mu Bakateyamba eyo Nalukolongo gye yaziikibwa. Naye nga naye singa tekyali kiraamu yali asobola okubeera mpozi nga te aziikibwa mu Cathedral e Lubaga. Okusinziira ku bannyonnyozi oba abavunula abannyonnyola ku kintu kino bakugamba nti tekirinaamu kwekuusa ku kintu kyonna kya rituals. Wala bagamba ate simanya babasinza babateekeyo abantu bagenda ne babasinza nga bakatonda. Nedda, bano bakugambye tekiriimu kikwatagana na kukola kintu kyonna kya ritual oba kwesinza oba kukola kutya. Nedda, tebiriiyo. Oba nfuna bulungi nnyo, tebiriiyo. Kati n'olw'ensonga eyo mwabadde babizunza mbu waliwo ebintu by'okwe rituals okwezinza na biki, ebyo tebiriiyo. Ago ge tusobodde okubaleeterako olunaku olwaleero. Lwaki dokita agenda kubeera mpozi nga taziikibwa mu kyaki mu Cathedral e Lubaga? Tova ku Bokati TV webale kubeera mpozi nga te osubscribinga, webale kubeera mpozi nga te otulaba. Beera bulungi, yongera okubeera mpozi nga tosharinga video eno. Nkukubiriza okulaba n'ebimira byange ekiro ku ssaawa 3:30 ku Radio Simba, ate mpozi wano ku Bokati TV tuba tumuweereza live. Tukubiriza okubeera mpozi nga ogoberera followinga page yaffe ya Facebook, wabeerayo amawulire. Tukubiriza okubeera mpozi nga ate olaba Wolokoso ku makya ssaawa 6 lwali ku lwombuli lwa 6 ku ssaawa 3 ez'okumakya tumuteekayo live. Ate mpozi ne Love Dose n'amawulire agakwatagana entertainment ne tubeera mpozi nga tukigala bwettu. Kale nze Sula Ssenyonga wali kubeera mpozi nga te otugoberera. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Bokati TV